lumbuye ajeyo ebyama kapesa wa NRM oba bibino abirese nkale kati tunaba kuyongera mu video yaffe mbadde nsaba kampeleka like kabenga kasobola okutambula ne katuuke ku buli muntu abadde yeebusabusa ku nfa ya kapesa huno abirese nga nyongera okujjukiza Hajati Kalodo agamba janga kulombera edduwa ebizibu biberenga abiterera gwa ine ebizibu byonna tubisirikira bambi jangu Hajati aberenga akuyamba kale kulekereka video kalumbuye njala mutagingire abaana bobulenzi nabo bola mwenna abali ku TikTok eno video njala mujibere ko mwenna abaana bobulenzi nabo bola bali ku TikTok njala mbere ku platform eno lwaliro njala mutagingire mwana go bayita masse abera ku TikTok oko njagala musome some lesson to that tegere bulungi nnyo masse ayogedde bigambo bingi nebigenda muletera obuzibu agambye nti abamwe Muganda era yejuse lwaki bamuzala mu Muganda era agenda kotta nyina ate simanyi bakole ki nagamba nti era Kyagulanyi mumba tuto sime bichi era nagamba nti ayogedde bigambo bingi nnyo ku Kyagulanyi Robert Center mujala kubuuza mukyala masse nange wali onvumyeko nenkuleka nezija ku platform ine nkuwa n'amagezi how to survive into byonna but statement jokozo olwaliro genda jejuse emyaka gyo gyonna kubanga Kyagulanyi tannakulumbako tannabeera mu celebration zonna naye zino ovuma Abaganda naye njala kugamba teri Muganda mukazi azala muwala musiru kinonyerezeeko we don't produce dense kids to that level bogamba nti wazala mukazi Muganda n'Oluganda lw'oyogera teri mukazi Muganda tasobola kuyigiriza mwana Luganda no that is a mistake so I here to announce that you are a state agent kubanga statement z'abantu bonda zikwasaganye n'ino ijene ekwatagana naye nze ngenda kugamba bwenti genda mpola mwana muwala okuvuma Kyagulanyi nga takuliiko nga tandegera ku kigambo kyonna n'okuvuma Abaganda n'ogamba nti ogenda kutta ne maama wo teri mukazi Muganda azala mwana ngalowoozanga ggwe by the way njala kugamba ekigambo kimu kubikola by'okola ku social media I'm not surprised kubanga wali okuteeka kasenya toilet n'okasenyisa mannyo in the first place ekyokubiri bw'okoze statement eno Bobby Wine it is a mistake kuba tannakola kintu kyonna n'ovuma Abaganda which is okay bavume but you'll face it laugh very soon nengera kugamba ekigambo kimu teri mukazi Oluganda lw'oyogera teri mukazi azaala mwana n'amuzala nga muki n'atamuyigiza olulimi it is impossible tekisoboka kati gwe olulimi lw'oyogera you are just camouflaging nti abakuzala baki Baganda no mama si Muganda kubanga tokyogera nga kokyogedde lwaliro kuba teri mukazi Muganda asomesa mwana w'Oluganda taliyo so ekyo kyoyogedde nze olw'okuba nti manyi reasoning capacity yo ne mentality joined now there is no difference between you and the other people who think like the cattles so now endowooza yemu ku level eyo naye ngenda kulabula omulungi ogusembayo wegendereze nnyo bakutenda okudduka toyina woyita toyita wosula ebigambo byeyogedde olwaliro kyamu nnyo kubanga Kyagulanyi tannakulumbako basabye bivule Kyagulanyi tannakulumbako Flanga Shumba Kyagulanyi tannakulumbako mwenna tewali abalumbyeko mukozesa olulimi Oluganda okuvuma Abaganda kati ngenda kugamba buli agala okuvuma Omuganda yena kozesa olulimi lwo oluzaalirwana kati ekyo nga kimaze era muwala gwe ngenda kugamba ekigambo kimu ku bigambo byoyogedde wano n'ovuma Abaganda mbusimayi bayogedde bingi ku social media njala kugamba mama tuyina ebigambo bino wammanga tugamba kyosiga kyokungula toyinza kusiga ssere ate n'okungula amatooke kati wano bagambye ngenda basomesa mu kigulalo ndyoke nkiggalewo njala kutegeeza mwenna Bannayuganda including General Kaindo Tafire and the other so-called people who have been on social media abusing around Baganda abusing Robert Kyagulanyi Ssentamu remove Robert Kyagulanyi Ssentamu in this commotion remove His Majesty Kabaka of Uganda in this commotion remove Baganda in this nonsense commotion of abusing it is a mistake you can't abuse people who invited you and settled you in Uganda Banyarwanda people, you were chased away from all of them from Rwanda. Even Banyankole chased you away, Banyoro chased you away, Batoro chased you and you settled in Uganda. But right now you are abusing, killing Baganda on social media and everywhere. But we are quiet. Don't think that we're stupid. We're not stupid. Don't create what you can't manage. We know how Museveni do his things of divide and rule, but we are very careful. The reason as to why people are celebrating the death of Tumwine, he's among the people who hate Baganda because he's not a true Ugandan.
And he was the first person who was buried at his graveyard. He created his own graveyard. He's the first person who was buried there. First and foremost, ask yourself why all Ugandans are celebrating. And this is to inform all the public that the people who celebrated more, those that are serving UPDF officers across the world and across the country, they celebrated more than any individual. And this is to inform you, Luganda speaking people, they are not Baganda only, no. Luganda as a language, lwogerwa abantu abasukka mu million ya 40 mu Uganda n'okwetoola ensi. So, bwembaga buvunana abantu kwogera Luganda bana mbayita Baganda, that is a mistake, no. And people, they are supposed to celebrate because they know what the late Tumwine did to them.